ate leero mu science ne technology tukuleetedde omusajja omubazi Ken Ham atadde amagezi mu kubajja eryato erifaanana erya Noah eryawandiikibwako mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli. Eryato lino lisangibwa Kentucky mu America era nga lisuubirwa okutongozebwa mu myezi egitali gyawala. Katufune ebisingawo. Mboze ekyase ennaku zino mu America lyeryato erifaananako ekyombo kya Noah erisangibwa mu bukiikakkono bw'essaza lya Kentucky. Eryato lino liwemmensa obukadde bw'ensimbi za America obusoba mu 100 nga eza Uganda bwe bukadde 305 ng'era lizimbiddwa ab'ekkanisa ya Creationist Ministries Answers in Genesis. Eryato lino ery'ebyafaayo liriko obunene bwa fuuti 4.5, obuwanvu bwa fuuti 7.5 mu busimba ne fuuti endala 4.5 mu bugazi. Okusinziira ku bakugwa beenyigidde mu mulimu guno, eryato lino lizimbiddwa mu bipimo byennyini ebya Noah omwaggwera abantu n'ebisolo Katonda bwe yali asaanyaawo ensi n'amataba. Ng'ensi yakabeerawo emyaka bukadde na bukadde, eryato erizimbiddwa lyakuwa abantu essuubi ly'okubeerako n'ow'okuddukira, munda waalyo mulimu obusenge obw'enjawulo okwefaanaanyirizaako n'ebyo ebyaliwo mu mulembe gwa Noah. Wabula enteekateeka eno efunye okuwakanyizibwa kungi okuva mu bakkiriza ab'enjawulo abagamba nti omuvumbuzi w'eryato lino yalizimbye kwagala kwenogera nsimbi so si kwagala kuzaawo kifaananyi kituufu ekyaliwo ku mulembe gwa Noah. Emyaka 2 egiyise, omubazi Johann Usbas ng'ono nzaalwa ya Budach yabajja eryato lye limu oluvannyuma lw'okufuna ekirooto ng'amataba gaali gakulumba kibuga gy'ava. Johann yazimba eryato ng'asinziira ku bipimo byennyini ebiri mu Bayibuli ng'era kati lyafuuka kya bulambuzi mu ggwanga lya Budaaki. Asuubira okuliteeka ku Ssemayanja Pacific okutalaga ensi omuli Brazil, Argentina, Uruguay, Colombia ne America. Bikukuŋŋaanyiriziddwa Basirika Sarah ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.